atenderezwa agulumizibwe oyitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eb'enjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa k'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudde atunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri akakiiko ak'abajjajja mukyala akamanyikiddwa nga the Council of Grandmothers. Saba tukole ekikowe ekya Galaxy mwe tudde ng'oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula ki ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe kusobola okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu wawaawo nga tunakubeera nga tutandika abaagalwa omwaka gwe tuyingiramu 2025 gugenda kubeera nga guleeta enkomekkerezo y'obulamu bw'abaana b'abantu obusinga obungi omwaka 2025 gutuddemu engattaganyo y'ennamba ezituddemu ezikola nnamba 9 era nga gumanyikiddwa nga omwaka ogw'obwa Ssewamala ogumaliriza olufungo olukadde naye nga omaliriza olufungo olukadde oba gye muyita sayiko tubasaba mujjukire nti buli kiseera buli we wabeerawo okumaliriza ekintu ate kijja n'entandikwa empya ekuyamba okusobola okubeera ng'oyingiwala mu bwakatonda bwo buli amayengo g'oweereza gagenda kubeera nga gakomesebwawo mu ngeri eyannamaddala oba mu ngeri ey'obwangu abasinga obungi muzze mugamba nti ennaku zino obululume tebukyaliwo baali babusiba busibi naye kati ate bugenda kubeera bw'amaanyi nti buli kintu kyonna ky'osiga ogenda kubeera ng'okikungula mu bwangu w'osiga obukyayi era ogenda kubeera ng'obukomyawo mu ngeri ey'obwangu bangi mubadde mutta bannammwe nga muloga bannammwe nga kitwala ebbanga okusobola okubeera ng'obulumi obwo bukomawo bwe wateeka eri omutonzi kati mukadde ke tuyitamu oba ke tugendamu kigenda kubeera nga kikomawo mu ngeri ey'obwangu ojja kkuba omuntu essasi kubanga bakukuuma naye omutonzi akolagane n'omuti gukkube nagwo gukutte lwaki nti osasulira ebbanja gy'okoze y'engeri gye tugenda okubeera nga tufunamu obwenkanya n'obwetengeredde eri obulamu bwaffe kitusobozesa okusobola okubeera nga tubeera bumu wamu n'obuziba bwaffe tutegeere nti nno tewaliiwo kintu kyonna ky'ogenda kukola odduke nakyo yensonga lwaki tuba advisinga obutakukola kuwoolera ggwanga omutonzi akuwoolera eggwanga si buvunaanyizibwa bwo kubeera nga owoolera eggwanga ku oyo yenna abeera kukoze obubi lino tteeka lya butonzi nti buli kyosiga ky'okungula akoze ekibi tomuddiza kibi kirekera omutonzi sigala kubeera nga omusabira ye mu makungula ajja kikungula kitege tokwata jjambiya kugenda okubeera ng'owoolera nedda obutonzi bujja kubeera nga buwoolera kano ke kaddako okusobola okubeera nga tudda mu mazima gaffe
tusaasaanye ebiwawaatiro byaffe ebyokwagala. Twetegeke okubeera nga tuyimusa amayengo gaffe n'okugattaganya emibiri gyaffe egy'omunda egy'omwoyo. Egyo emibiri omusanvu gye tuzze tambula nagyo bagimuyita 7 Seals of God mu Lunyanyimbe mu bitabo ebyawandiikibwa. Nga kati ku mutendera guno tugenda kubeera n'emibiri 12 nga tuva ku mibiri omusanvu gye tuzze tutambulyamu mu nsi eya wansi. Kano kadde ak'okubeera nga tuyakaayakana ng'emmunyeenye. Abayuluminaati baabalowoozesa nti emmunyeenye gye mulina okubeera nga mufuuka y'ey'okubeera basereebu. Ebyo byonna byali bya bulimba. Emmunyeenye gy'olina okufuuka bwe bwandawula abo obukutuddemu. N'otegeera nti bulamu n'endawula atudde mu ndaayo. Proton ne neutron batudde mu ndaayo. Obutamanya nti yeggwe bulamu kye kyakuleetera okubeera nga wasenza amagombe eri obulamu bwo. Naye buli wojjukira nti yeggwe bulamu otandika okubeera nga oweekomyawo mu katiba kaakannamaddala n'otegeera nti yeggwe bulamu, yeggwe mazima era nga yeggwe ddembe. Zuula bwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa okuva eri bajjajja mukyala egenda bw'eti. Tubalamusiza kwamwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, muyingire mu mitima gyammwe, musigale munda, musigale mu kisaawe ekyo ekitudde mu mitima gyammwe. Abazzukulu muyingire mu mitima gyammwe tukiddamu. Muyingire mu mitima gyammwe. Tukiddamu omulundi omulala muyingire mu mitima gyammwe. Musigale eyo muwulirize obulungi obubatuddemu. Mwe kennyini mwewulirize nga mwewambaatira era nga waliwo amayengo ag'ekisa. Amayengo gano nga gabawambaatira. Kano ke kadde ak'okuwummulira mitima gyammwe. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga muluŋŋamizibwa. Abaagalwa mumanye nti mwagalwa. Okwagala okutakoma era kutalina kkomo. Mu nsi eyo etudde mu mitima gyammwe y'ensi etuddemu obulamu obutakoma. Mu bbanga eryo ery'emitima gyammwe mwe musanga eddembe. Liyinza okubeera ettonotono nga newankubadde waliwo akavuyo n'okutya eri obulamu bwo. Naye buli w'obeera munda y'ekikula kyo osangayo eddembe ly'ozzooyaayaanira. Abaagalwa munda mu mitima gyammwe naffe gye tuli. Tubalindiridde. Era mumanye nti muli bitonde birungi. Mumanye nti amaaso gammwe gajjuddemu okwagala. Yemmwe kuyaayaana kwa emitima gyaffe. Yemmwe baagalwa baffe. Kino mukimanye. Mulekerawo okubeera nga munoonya. Mumanye nti muli waka mu kadde kano. Mutuuse. Kubanga waka ye wano. Waka ali mu nda yammwe. Bangi kumwe mulowooza nti mulina okuyiga ebintu bingi. Mulina okuyita mu bulamu bungi. Mulina okuwuliriza bintu bingi. Mulina okuwuliriza abasomesa bangi. Mulina okubeera nga muyiga ebintu bingi. Mulina okubeera nga musirikako meditations mu ngeri nnyingi n'okusaba kungi. Naye ate ne mutafuna kadde ka kusirikako. Musobole okubeera nga muli ekyo kye muli. Kituufu mubikola ebyo byonna. Ne lwaki temufunayo kadde ne musiwummulako? Ne musobola okubeera nga muyingira mu nda yammwe ne mwefumiitiriza era ne mubeera bumu mu butukuvu bwammwe. Lwaki temufunayo akadde kammwe akatonotono mu lunaku ne muyingira mu nda yammwe? Abaagalwa, temulina ku kirowoozo ku bwannaggwano bwammwe bwonna. Temulina ku kirowoozo ku lw'obugagga bwammwe obutatuddemu n'obulungi obubatuddemu. Temukiinamu. Naye ffe tukiraba era tukimanyi. Tubalabanga we muli. Mukitegera? Tubamanyi. Tumumanyi ani gwe twogera naye. Kubanga buli kiseera tuzze tubamanyi akadde konna. Yemmwe ffe. Era tubaagala okwagala okutakoma. Mukikkiririzeemu era mufune okubutta olokofu.
mufune okubeera nga mufuna okwagala kuno mukadde kano okuva eri ffe bajjajjammwe, kubanga kino kirabo kyammwe eky'obuzaaliranwa bwammwe era busika bwammwe. Mwazaalibwa kwagalwa, mwava mu kwagala, era mwajja wano osobole okubeera nga mugabana kwagala okufuna n'okuyingiwaza, kubanga yemmwe kwagala abaagalwa. Kyekyo tuyagadde okubeera nga tubagamba. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akome.